ekirala emikisa gisigadde 12 okubanga Salim Saleh mulamu naye mbasaba mubike Salim Saleh paka lwanafa alabika tanaba kufa naye alabika yafudde naye mumubike mpaka lwanafa tulina okunywa ku buugi bw'omu last family tulabe bwo bubeera butya bannange buli omuteekayo post rest in peace bannange Salim Saleh yafudde Bible egamba waliwo abalamu naye nga baafuwa emikisa sigaza 12 okubanga afudde naye olutalo lwabadde mu State House wulira Janet yagambye omwana gwe tolifuga ku Uganda yakikunamidde yamugambe tolifuga ku Uganda gwe yamubuuza naye gwe Kyagulanyi omumanyi ekyana ne kifyuminga nga Janet awana Kyagulanyi tajja kufuga ku Uganda nkukolimidde onkwatidde omugo nkube tolifuga Uganda museveni abagamba banaye musirike batuwulira nti nkugambye tekigenda kufuga ku Uganda yakikolimidde ebikolimo kati mwe kambabuulire ngenda kukikomyawo eri mu politics mumanye ekintu ekya